Ngandekeddwa nga nkawa nga sirina yamba, nenebuuza mu mutima nalekawa omwoyo, olwo ne ndyoka muyita ti omwoyo wa Mukama. Munda ne mpulira eddoboozi erinyanukula, nze mbeerawo bulijjo naye gwe tomanyi, era nga byenjogera gwe tobiwulira. Laba nno nekwata omukono kutwala eno gye ŋŋenda, amalala n'ebintu by'ensi eno nga byasika omutima gwo. Kanisa olwo nno nantegeeza ebiseera yinga biyise, nga nebeyatya okubeera bali ku birala nnyo, olwo nanfuba nnyo bayite tebamuwulira, nga nebyabagamba okukola bakoze birala nnyo. Nenebuuza mu mutima nempamma nteno neri nga tewali aliwo, nga nsobeddwa nga nkawa enzikiza y'ensinga ekutte, nga nebe nesize mu nsi eno banjabulira, olwo ne ndyoka muyita ti omwoyo wa Mukama. Munda ne mpulira eddoboozi erinyanukula, ebyeru byatandika okubeera kungulu ng'omuntu bw'afa, ne bagamba afa, ono afa si tulo. Natandika okulaba ng'oli aida ow'omunda nga yeeteeseteese nnyo, nga asirise nnyo, akagambo nnyo nga kannyo ddala nga kankanankana n'okufa. So waliwo nange ow'okusatu abalaba. Obwala buno bwe busooka okwesikamu, otwala nga tuva mutwala, ensi etudde ku bwengula obugenda ewala, nendaba emisingi gyayo nga mipya tukutukutuku biringa gye yakakola kati originals za muggulu. Bw'omalako eno ensuke tuli ensi eddako ya kizikiza, ekizikiza ekiri real ekiramu nga ggwe.
ebyeru byatandika okubeera kungulu ng'omuntu bw'afa. Ne bagamba afa, ono afa, si tulo. Natandika okulaba ng'oli Aida ow'omunda nga yeeteeseteese nnyo, nga asirise nnyo, akagambo nnyo nga kannyo ddala nga kankanankana n'okufa. So waliwo nange owookusatu abalaba. Obwala buno bwe busooka okwesikamu otwala nga tuva mutwala, ensi etudde ku bwengula obugenda ewala, nendaba emisingi gyayo nga mipya tukutukutukutuku biringa gye yakakola kati originals za muggulu. Bw'omalako eno ensuku etuli, ensi eddako ya kizikiza, ekizikiza ekiri real, ekiramu nga ggwe. Nabala eddakiika 45 ne ŋŋamba agampulira bubi afa. Ne bagamba afa, ono afa, si tulo. Kati ne batandika okupapa, ono bwadduka, ono bwakoma, bwe badduka eno bwe bayita, ono bwe badda, bwe bafuluma, bwe bityo. Nze nga mbalaba. Naye kakati mu kubeera awo ekizikiza nga kinsaanikidde, nga bo batandise okugamba nfudde, kubanga amaaso gaakanuka ng'ag'omu abantu abafudde. Naye nga ndaba bakwata muno, naye nga guno omubiri gwasirise, naye nga mulimu abalaba, omulamu awulira nti ndi bubi. Kakati ne mbagamba munyambe, mpulira bubi, ndi bubi, sinnafa, nga tebawulira. Bagamba alayika afudde. Ne wajjayo omulala n'akwata muno, n'akwata muno, n'awuliriza buli wamu, n'akwata eri mu bigere, n'agamba kakati baalwawo kyatwala, kubanga awo namalawo 1 hour ndowooza namalawo 1 hour, kubanga namalawo eddakiika nga 9. Nabala eddakiika 45 ne ŋŋamba kankiwe eddakiika 45 ndowooza nja kuba nteredde. Ne ziggwako, nalina n'essaawa ku mukono. Okimanyi nti nali nsobola nga bagamba nfudde, naye nga nze nsobola n'okukebera essaawa ku mukono, naye nga guno omubiri tegwenyenyezza. N'essaawa n'enzibala ne ŋŋamba eddakiika 45 ziweddeko, kati ki ekiddako? Ne ŋŋamba ndowooza nkula. Engeri gye saakula ne maama, waliwo ebibaawo mu bulamu ndowooza bye saategeera. Kitegeeza ntuuse emyaka wekibeerera ku bantu. Kati awo amangu ddala ne ntandika okulowoozaamu, waliwo omukyala waggulu awo ng'atunda amanda. Ne ŋŋamba bwe kiggwa bwe kiti, ngenda kwambukayo munyumize, mugambe nange kimbaddeko, gwe kyakusanga wa, mbadde sikimanyi nti kibaawo. So nga nze ndowooza prosesi ya kkula. Kakati ne ŋŋamba kankiweeyo eddakiika endala 45 kiggwe. Ne kitasobola nga kyeyongera mu ddakiika endala 45 bwe zaali badde ng'eziggwako nga ndaba ziweddeko. Ne ŋŋamba nga baluddewo, bakola biki? Kakati awo ne ndaba ekitaala ng'ekyo ekitukobyemu mu studio. Naye kati kitwale nti kyankuba mu mutwe wakati wano. Okwali badde nga boolaba ekitala nga kikkubye wano, n'okola bw'otyo kitunulemu. Amaaso gange gampitamu neeraba nga tekinneetaagisa kukyuka okwo, nga neeraba n'eno yonna ku nkoto, n'eno yonna mu mugongo, n'obugere nga sikyuse, nga nkola bukozi bwe nti nga neeraba nzenna munda ne kungulu. Ne ŋŋamba neeraba munda ne kungulu, ne ntandika okwetegereza munda. Olaba nga bw'oyisa munda eriisa eno omukono gye guli eno munda, n'olaba eno obugalo munda waabwo nga mulimu obugalo obulala. Ne ŋŋamba mu bugalo mulimu obugalo. Ne mukaala mwakuliramu akaala nga byakulira nnyo wamu. Kati ne mu bigere, ekigere kirimu ekigere ekirala. Ekigere ekyokubiri kirina obwala, nakino ekyokungulu kirina obwala bwakyo. Buli paati nga yakula bwekyo. Ne ŋŋamba nga ndimu omuntu omulala
nga nkyabalaba nga bali so separate, kitegeeza nti nga waliwo ne space ono nga muntu omulala ali munda n'ono wakungulu nga baseparate nze bulungi. Kati ne ŋŋamba naye ono ali munda yaani, ne neetegereza ow'omunda ng'afaananira ddala exactly ow'okungulu. Ne ŋŋamba ate oli naye nga Aida, ate n'ono Aida, bombi nga bafaanana nga nsobola obbeetegereza. N'obwala na buli kimu kifaanagana nnyo, baakulira wamu nnyo. Kati nenfuna ansa, nga buli kye neebuuza nfuna ansa mu nze. Nenfuna ansa egamba nti nedda, kati oli ow'omunda ye Aida original. Nengamba Aida original, ate ono ow'okungulu kyekibokisi Aida mwabeera, naye nga kimufaanana. Nendabira ddala shape y'ekibokisi nga bw'olaba nti okoze wardrobe, kati gwe ng'oli munda mu wardrobe. Kati mu buliwo nendabira ddala nga nakyamba wardrobe real, kati nga Aida ali muli. Kati neneetegeeza neŋŋamba kibokisi Aida mwabeera, kati oli original, kino kibokisi kye naye bafaanagana. Kakati mu kweyongerayo nga neetegereza ababiri ne kifuukamu ekigoye address like nga bwe nyambadde luno. Kati shape y'emu, lugoye ekisa address nga lulina obugalo obufaanagana n'obwange na buli kimu ekifaanagana, lunfaanana naye lugoye lwange. Katonda lwe yankolera n'alunyambaza, buli muntu yenna bw'atyo bwe yakolebwa. Kati ne ŋŋamba luno lwe lugoye, kati oli yalina obulamu. Kati nga nkyalowooza bwe ntyo ne ndoozaamu ekirala, ne ŋŋamba naye nabawadde eddakiika 45 ne ziggwako, nembawo endala ne ziggwako. Kaakati mu kulowooza ekyo natandika okulaba ng'oli Aida ow'omunda nga yeeteeseteese nnyo, nga asirise nnyo, akagambo nnyo nga kannyo ddala nga kanankana n'okufa. Kati nga asirise nnyo, oli yeeteeseteese nnyo, so waliwo nange ow'okusatu abalaba. Siyinza kugamba nti oyo ali mu shape gundi oba ali mu shape gundi, naye nga yaliwo agamba bakola ki, nga bafaanagana, nga benkanankana, nga ye bakola ki. Kakati ow'okusatu oyo alowooza ebyo, n'agamba naye nga eddakiika ziyise nnyo, bandwisa. Kakati amasimu gange baagatereka, naye n'essimu eziwera 4 oba n'6. Kakati nga nziraba, endala ziri mu baaga, endala bazitadde mu drawer wali. Kakati nga zivuga, ezimu ku zo nga waliwo abankubira gye ngenda okupiikinga engoye. Waliwo omukwano gwange alina abagole bangi, yali ayagala nkwe, n'abagole bakuba, naye nga buli akubako tolabaawo we bagamba nti afudde. Nga wempulirira essimu zange nti zivuga mu nsawo, nenjiraba nti kati eri yeevuze. Nedda, amaanyi galeke, nali already nga bagambye nti ono mufu. Kati nga ndi awo nga gwe bagamba ndi mufu, naye ng'essimu ngiwulira, kubanga nkugambye munda mu nze mwalimu omuntu omulamu, ategeera, awulira, alaba, ate nga waliwo n'ono alaba ababiri. Kati nga bwe ŋŋamba bandwisa, bakola biki, simu zivuga. Kati essimu nga bwevuga ngiwulira, ate ntegeera ani akubye, ate ne gyali mulaba ne byakola ne byayogera. Katugambe nti onkubidde oli Masaka, nga nze bwe mpulira essimu eyo ndaba ennamba ekubyeko, amaaso gange ne gayitawo ne galaba e Masaka w'oli, ne byoyogera ne byokola n'ekifo ky'olimu nga nkitegeera. Kitegeeza abafu balaba okusinga abalamu. Kaakati nali mu prosesi ya kufaawo bwe njogera, kubanga bali baagamba afudde, naye nga mbagamba nkyalimu,
sinnafa naye ng'ate sisobola kukola kintu kyonna ekyawano ku nsi wadde okwogera wadde okulaga nti amatu ga wano gawulira wadde omukono gusobola okwenyenyaako naye nga omulala ali munda mu nze awulira alaba ayogera ategeera. Tewabeerawo omuntu yenna akutwala mu ddwaliro? Tewabeera, naye bajjanga ne afudde ne badduka ne bagenda bwe bakaaba bwe bakomawo omulala bw'ayita munne. So kati ekiseera ekyo kyabeera bwe kityo. Kati tuwulira mu bujulizi bwo ng'ogamba Pastor Kayiwa yakusabira otuuka otya okuva mu saluni okutuuka ku church? Oluvannyuma lw'okuvaamu bo baasitula ne batwala ekisigaddewo naye nze abadde alimu nga maze kuvaamu. Kati process eyo gy'ovuddemu baginyo yes awo ne babeera ne bode ebatawaanya. Nze wensubira nti nali sinabeera bode nali nkyalimu nga mbagamba ndi mwendi nga tebampulira ate tebandaba nti mwendi naye nze nga mbalaba nga mbawulira era nga buli kye bakola nkiwulira kubanga waliwo n'abajjanga ne boogera ebigambo ebiri strange. Neewuunya ne ngamba singa abafu bakomawo kaba alyewuunyizza abantu oyo yayogedde ekyo omulala n'akola ekino kale singa abafu bakomawo singa bakomawo kwegamba nga neewuunya banaye wakati muntu ng'afa wabaawo abantu ab'enjawulo n'emitima egy'enjawulo n'ebirowoozo eby'enjawulo n'enjogera ez'enjawulo nawulira ebintu eby'enjawulo siriyasire mwabo abajjanga bwe bagenda bw'ayitamu ne mujjamu omuntu n'ayogera ekigambo nga yalowooza nti oli afudde oba afa tawulira. So nze nali nkyawulira oba katugambe n'omufu omulala gwe wayogerako ngamba gwe atulaba yakuwulira era lwakuba teyadda. So kakati nze nga bwe neewuunya ekiseera kyatuuka omuntu ono n'atandika okuvaamu mu munne. Obwala buno bwe busooka okwesikamu otwala nga tuva mutwala olwo nga buvuddemu buno ne busigalawo. Buno bwe bwesikamu n'obwebigere buba buviiriddemu kumu kubanga omuntu aba yeesika bw'ati awo ng'avuddemu obwala n'asika n'ajjamu obugalo n'obugere wansi buba buvuddemu n'asika n'ajjamu ebigere n'engalo ziba zivuddemu n'asika n'agenda ng'asika nga yeesika buli lwe yeesika kitegeeza atuuka n'atuuka wano watuukira wano kitegeeza ne wano atuuse wano aviiramu ku paati ebiviiramu wamu. So yatuuka n'atuuka wano ng'atuuse wano nenkiraba ne ngamba naye bano bali separate nnyo, oli asirise nnyo ono yeeteeseteese nnyo. Uno bwe yeesikamu talekeraawo. Kati nendowoozaayo ekintu nga kiri so funny to me. It was so funny. Kakati ne ngamba naye bannange kubanga nalina nno ebintu bibiri mu nze oba bisatu. Nalina waasiwaasi nga nina nga ngoba na ssente, of course abagole bana izo ssente mbitegeera kuba kati zirani mutegesi wa mikolo. Kakati ekirala omwaka gwali guggwako tugoba mwaka. Kakati nga nina nga bwentyo bwendi. So ekirala twali tweyita bawaasiwaasi mu mirimu gyaffe egyo kubanga omulimu gw'okukola ku bagole si mwangu. Abagole batuuka ku ssaawa esemba nga ssente za gawuni zaabuze naye nga gwakusuubira ogimwambaze wadde takuwangayo 1,000 ate nga gawuni ogyoza 10,000. Ekiraba n'abakozi b'okozesa n'ebyokozesa ku mugole ebitono ennyo bitwala 40,000
makeup biki njala biki byonna by'omukozesa, nviiri styling, sprays z'omukozesaako teziringa za bulijjo bw'okozesa ku styling eya bulijjo, naye nga yazze obimukole agende. Kakati dati zitweyita bawaasiwaasi. Kati nga tugamba naye omugole bw'aba yasasula kale ng'asigazaayo balansi wa $3 oba 10, oba nga yamalayo gawuni ng'ez'enviiri tazirina, onoomwambaza gawuni nga bwazze. Kakati oba nga byonna yabikola emperekeze nga zaali 6 kati ayinawo emu. Oba si kyo metroni nga yeekubye ekiro, olumu nga twesanga nga gwe olina okubeera metroni ku ssaawa eyo nga teweeyagalidde nga bw'oli. Bagamba nga tweyita bawaasiwaasi olw'omulimu ogwo nga muzibu nnyo. Kati ekigambo waasiwaasi era nga bw'oba okubira muno halo waasiwaasi nti munnanga omugole metroni teyeekubye teera kati munoonyeze n'okubira ku gundi n'agaana ndi wala ntizisobola ye mugole ekyo nze si kati ng'ogwe olina okuyimirirawo kikole. Kati ekigambo waasiwaasi nga tulowooza kigambo bugambo. Mu process eyo ey'okuvaamu natuuka ne ŋŋamba nti naye ono ava mu munne, kale katugamba avuddemu n'avaamu n'atuuka ano oba n'alaba waafulumira, olowooza ekyo si gye bayita okufa. Nenseka namusirias niringa kati olonga nfa nali nkyali muto mukko ninga kakati olonga nfa nga nfaaki kati nkyali muto okufa naawe nga naye nze yeegamba munda. Nenseka namu kati nga bagamba kati olwo Aida yafudde nga balanga kiri fane ekyo nenkivaako neŋŋamba naye kubanga abankubira amasimu bagavuga, abampapya, abagole ab'okukolako batuuse, abalala bajja. Kati neŋŋamba naye wadde ng'ebyo bigenda mu maaso kansooke nzijewo waasiwaasi, ekigambo waasiwaasi kubanga nga bonogaa kansooke nzijeko ennaku zino bagamba kusala pressure. Kansooke nsale pressure kati nange naga kansooke nteeke waasiwaasi wansi nsooke netegereze bano kye bakola. Omanyi nti nno nalina ekibokisi ekirimu ekintu ekipya ennyo nga bw'ogenda ku dduuka n'ogula bokisi ng'erimu sabbuuni nga tesabulukulukangako, nekiryoka kinva mu ngalo ne kigwa wansi we pu, nenkyetegereza nga bakiyita waasiwaasi. Ekyo kyantiisa kyoyo natya nnyo. kiri visible Si kyoyo bati kintu ekiramu nga bw'ogamba nti okutte ekikopo oba okutte ebokisi y'emiyembe kiri real kya ddala, naye nga tekiriimu nti mwoyo oba muzimu, but it's a word, ekigambo kiramu. Ffe wetuwulira batuyigiriza Bayibuli ne bagamba ekigambo kiramu, ekigambo kya Katonda kiramu. Kati tulowooza nti ekigambo kya Katonda kye kiramu kyokka, naye buli kigambo ky'ofulumya ku nsi kiramu kya ddala. Yes. Bayibuli kyegamba ekigambo ekitalimu omwana w'omuntu kyayogera alikiwoleza ku lunaku lw'omusanvu kubanga kiramu. Kyawandiikibwawo ekyo musumba mulungi kiri luddawa twosobola okitusomerako. ate era nga bwanoonya n'ekirala kubanga musumba mulungi ndaba nga osobola okutuwa omuntu okusinziira ku byawandiikibwa omuntu yatondebwa alimu patisi mmeka? Wasobebwa ekyo patisi mmeka omuntu alimu patisi 3. Omuntu mwoyo alina emmeeme atuula mu mubiri. Omuntu infact wetugenda mu lubeera ebiri wanisubira esooka olunyi lwakumekawa ena kiraga ebinyi lwabiri 6. Katonda yasooka n'akola omuntu mu kifaananyi kye, ono gwagambye ayavaamu. Katonda mwoyo mwereere talina mubiri newankubadde ate omwana ayambala omubiri Yesu naye Katonda talina mubiri.
mwoyo kati ate ffe tuli mu kifaananyi kya Katonda ate Katonda ali mu busatu Katonda kitaffe Katonda mwana Katonda mwoyo mutukuvu kati nze ndi mulungi mwoyo ndi mulungi mmeeme ndi mulungi mubiri tufaanagana kikyo Aida kyagambye nti yalaba ababiri nga bavaamu naye ng'abalaba wakusatu kitegeeza yalaba omwoyo gwe nga guvaamu n'alaba omubiri nga gusigala kati yali wakati awo emmeeme yali alaba buli kimu so wano Katonda n'agamba mu lubere by'Essuula esooka 26 kati n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga kati bali babiri walabyawo nti bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi kawabye musanga Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera omusajja n'omukazi bwe yabatonda kino kya mwoyo kati ate bwe yali ayagala okukola ekibookisi ono kyayogeddeko kyeyavaamu tugenda mu lubere by'Essuula 2 era eri wano eri wano lubere Essuula 2 Katonda agamba nti Mukama n'abumba omuntu kati ono ate akola mulala oli yayogera wali yatonda omuntu wanaabumba kigoye ekyo nakyayogeddeko olugoye olumutuuka obulungi kyabaga nti Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu kati oyo gwe baafuuwamu gwe baasooka okukola mu lubereberye esooka kati wano mu lubere 2:7 batukolera ekibbo ne bamutuuza gwe bakoze mu nfuufu ne bamutuuzaamu eyaggyibwa mu ggulu kifaananyi kya Katonda kino era kati oyo gwe baatonda kati mmeeme yooli gwe yafuuwamu era yavaamu kubanga mmeeme ajjira mu mwoyo bo tebaawukana kati mu mbeera eyo oli basatu mu weeraba onaavaamu bano babiri basigadde weeraba buli kimu bwe wavaamu wagenda wa kakati bwe nvaamu awo neŋŋamba nti bano ababadde bankwatako wali nga bankebera nga bagamba nfudde nga nkyalimu nga mbagamba mwendi kati mbagamba nvuddemu nga ndi mu bbanga wano omuntu bw'avaamu aba takyasobola kulinnya ku lukalu lwansi taddamu kululinnyako abeera nali nvuddemu nenzija oyimirira wano bwe wati ebigere bibeera wano tosobola kukka kusingako awo awakoma omwana ow'emyaka 5 ng'ayimiridde so nga nyimiridde awo naye nga mbakwatako temukaaba ekyo kigoye kikyafu kibi nnyo sikyagala nakiddamu temukikaabira nze omulamu ndi wano tebawulira wabaawo eddakiika eziri compulsory nze nalina okumalawo era bwe zaggwako omuntu yenna bw'amala okuvaamu waliwo eddakiika z'alina okusigala awo n'abo abaliwo oba ng'aliwo yekka naye bwe ziggwako aba alina kugenda so natandika okugenda nali seetaaga kugula luggi kubanga bwe navaamu nali bwe nti kati nali nsobola okuyita mu bisenge ne bw'oba oli awo tekyetaagisa omubiire nkuyitamu buyisi so nayita mu siiringi mu kizimbe nentuuka mu bbanga wabweru w'ebbaati nga nali ndabanga ng'omuntu bw'abeera mu lift excuse me nali ng'omuntu nga waliwo power nga tensika just ng'entwala slowly by slowly nga ngenda slowly by slowly nga ngenda mpola so nga siraba nti neetooloddwa oba nga ndi mu kasenge nga lift oba nga ndi mu kintu kyonna so nali sirabawo omuntu yenna nnonye nti oba malayika oba ani nali w'omu nga bwe navaamu naye ekiseera ne kituuka nti kati ovuddemu eddakiika z'olina okumala ano ziweddeko olina okutandika okugenda you have to starting
kati nentandika okugenda mpola, nali ngenda mpola nnyo nentuuka mu bwengula wala. Kati nentandika okulaba ensi okuva ku nkomerero zaayo nga ntuuse mu bwengula nga wentunula bwentu wansi ndaba ensi okutandikira ku nkomerero zaayo oba okutandikira katonyeze we batandikira ogitonda paka gyekoma nga ndi mu bwengula awo. Naye ng'era bwe ŋŋenda kati nafuna ebirowoozo eby'enjawulo nze yali avuddemu. So wano waliwo kyendeseewo wansi wano bo kye basigaddeko bali bize tebategedde nti nze ŋŋenze. Kati nze agenze ntandika okulaba nentandika okulaba ensi nga okuva katonyeze we yagitandikira ogitonda negenda egejja paka ku nkomerero zaayo nendaba emisingi gyayo nga mipya tukutukutuku biringa gye yakakola kati originals za muggulu. Nendaba emisingi enkomerero zaayo n'enfunyiro zaayo nga biyitirivu obulungi yabitonda n'amagezi mangi nga bwe neewuunya kiruwa Mukama yassaawo emisingi gy'ensi n'amagezi yanyweza eggulu n'okutegeera. Engero 3:19 ennyanja yayabika n'okumanya kwe eggulu ne litonnya omusulo. Kyensinga okwagala kasoose nti Mukama yassaawo emisingi gy'ensi ono gye yalaba enfunyiro yaziraba nga yabikola n'amagezi. How is it fashioned? Enkomerero z'ensi enfunyiro ekigambo nfunyiro nkugamba waliwo we yatuuka n'akwata nga abizinga bw'ati naye nga birungi tewali kigambo kyoyinza okubinnyonnyolamu wadde amagezi g'oyinza okukomawo wano n'obinnyonnyola. Naye obitunuulira ng'otandika nga yabikola n'amagezi. Ekigambo n'amagezi obunene bwakyo kinene nnyo kisaanikira ensi. Yakola buli kimu n'amagezi. Enkomerero z'ensi enfunyiro zaayo waliwo ne kye bayita amasingisira naye siina lulimi lulala lwenyinza kyogeramu wadde okidescribinga. Kwegamba yakola ebintu enkomerero y'ensi osooka n'olaba emisingi olaba ng'abazimba enguudo za leirwe aguuma ago n'aganyiga naye nga gapya nnyo naye nga gali so strong nkugereza kyoyinza okutegeerako ku nsi naye not exactly aguuma aganene weegati nga gawanvu weegati galimu binatti webiti nga yagasiba n'agasengeka ensi etudde ku misingi eminene aguuma naye nga gali original nga siga ku nsi. Kati nsobola okunnyonnyola ekyo kati kubanga nfunyeyo ekigambo nti nga bw'olaba we basiba enguudo za leerwe ne ziva Kaseese oluguudo ne lutambula paka wa Olwanda. Katonda yakola ekintu ekitu n'asiba awo ensi yonna n'agiwa emisingi n'atuuzaako ebintu kati n'agenda n'akola enkomerero zaayo. Enkomerero nazo simanyi bwe nnyinza zinnyonnyola kati deni n'akola enfunyiro n'azinga enzinga ey'ekitalo mu kwewuunyisa. Ne waliwo kye bayita amasingisiro ago simanyi kigambo kirala. Kwegamba natunuulira ne ngamba waaw nga yakola ensi kubanga ensi eno ate etudde ku butakoma wansi bino ebyuma we bitudde gye bayita emisingi gy'ensi gitudde ku bwengula obulala nga buno. Ensi etudde ku bwengula obugende wala. Ensi eri mu bbanga etudde ku bwengula. Ate ekiriraanye emisingi gino nga kwogamba nti kwe gitudde obuziba bw'amazzi
kati amazzi ate ne gakoma mu bwengula nga nago gatudde mu bwengula ng'ate bw'ogenda n'otunula wansi tolaba obwengula we bwakoma kiringa bwoga nti Katonda ayaliridde ensi amazzi ge gaginywezezza yakola ensi kungulu ku mazzi waliwo ekinkubye nze kyentawaanya nzikize ntuge guno omubiri gutulimitinga ono omukyala atandika okulaba ensi ng'alinga alaba akakopo kano bwenkalaba ng'amaze kuva mu mubiri yes amaaso ge gafuna ebitangaaza oba amaaso ge gennyini agaddala ndowooza gano amaaso agali mu mubiri ng'ayite mawaani zino ga lubindi just bisosonkole naye omuntu bw'ava mu mubiri alaba too much tusobola kuŋŋa nti yasigala ali mu Uganda nkale ng'ali mu bbanga naye n'alaba ensi n'alaba eggulu n'alaba amasingisira n'alaba enfunyiro zaayo right now ne bakugamba ogenda onoonye ensonda yaayo weeri n'abazungu bakyatawaana bizungiriza birina naye bwe batava mu mubiri tebasobola kulaba ekyo kinkubye nnyo nti omubiri guno gulina engeri gutulimitinga gulina percentage gye gutuwa okulaba naye bw'oguvaamu nga no bwe yaguvaamu ntidde nnyo naawe oyinza okwetya kyekyo abatulaba ku BGBTV tukyagendera ddala mu maaso tutandise tuli wala nno kati tugendera ddala buziba nga tugenda mu kuwumulamu pasitaida atunyonyola eggulu ebintu bye yalaba ebimu tubisomako obusome mu bayibuli n'ate ye yabiraba kati kyetuva twamuleeta atunyonyole bye yalaba bifaanana bitya weewaawo olulimi olubinnyonnyola si lwangu naye atuwayo examples ze tuyinza okutegeererako tutegeere obukulu bwa Katonda nyumirwa puroguramu eno era vidiyo eyo gyongereyo ebitalabika ebyewuunyiseyo mu biwonvu emigga gano gayanja enjazi n'ebyewanula byetulaba ebya buli kika
Yesu ebuziba gudde mu maaso g'Omukama ganonya kubeera w'oli ebuziba w'omwoyo wo weewali ekisa kusaba ondage bye simanyanga kusaba ondage ebyamma bye watereka awo natuuka mu maaso g'Omukama empangula ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja ntwala ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja Yesu ebuziba ntwala ebuziba w'omwoyo wo omukwasi w'ebyennyanja bw'aba anakwata ebyennyanja asula akatimba ke ebuziba leero nsaba essala ng'eva eri buziba nakwata ku mulagiro abawangula bagenda buziba abo abakwesiga bagenda buziba awo natuuka mu maaso g'Omukama empangula ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja ntwala ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja Yesu ebuziba ntwala ebuziba w'omwoyo wo teri mwana w'Omukama kusaba ntobanga wendi era bwe bakuyita ompitabe kusaba ondage bye simanyanga kusaba ondage ebyamma bye watereka awo natuuka mu maaso g'Omukama awo natuuka mu maaso awo natuuka mu maaso g'Omukama empangula ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja ntwala ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja Yesu ebuziba ntwala ebuziba w'omwoyo ntwala ebuziba tiriraranya ebuziba w'ennyanja ntwala mu kubeera ebuziba ntwala ebuziba w'ennyanja Yesu ebuziba ntwala ebuziba w'omwoyo wo You are watching BGP TV, The Father's Heart. tekulina buyiniko omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. kaŋŋaanye sikifuluma BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi omukolo sawasaliza ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo.
essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala.